embwa z'ebyokwerinda enkonzi z'olusu ezakuguka mu kukebera ebiragalalagala zikutte turera y'enjaga ebadde ekukusibwa ng'ebadde ekwekeddwa mu bipaketi omubeera zi Wayipa z'abaana era ng'enjaga eno ebadde ebalirirwamu obukadde bwa dola za America 11,800 n'okusoba. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugoberera nga bulijjo webalire ddala tojjanga okwo era munaffe nkukubiriza bulijjo okusubscribinga osobole okunyumirwa empeereza yaffe era mu ngeri endala nkusaba okwonene mu kadaako kabeere nga kakuteemyako buli kaseera nti tuliko kye tutaddeyo olunno munaffe osobole okunyumirwa empeereza yaffe. Nze April Nakawombe mu programu yaffe eno wawula okumanyako. Wabula nga sinaba kugenda wala njagala okukujjukizaako ku bannaffe bano aba Kenchik era nga be batuteera ssente mu programu yaffe eno. Kenchik bakuguddala mu kisaawe ky'okulunda enkoko era gwe munnaffe alina ekirooto ky'okulunda beeyune. Basangibwa Nakawa ku luguudo lw'Entinda. Okumanya ebisingawo essimu yaabwe yeeyo gy'olaba ku lutimbe gaggadde. Munaffe mu kaseera kano awatali kumala budde nzikiriza ntandikirewo. Ab'ebyokwerinda Texas mu ggwanga lya America baliko enjaga gye bakutte ng'ebalirirwamu obukadde bwa dola za America obuwerera ddala 11,800 n'okusoba. Enjaga eno bagisanze ekukusibwa wabula ng'ebadde ekwekeddwa mu zi Wayipa z'abaana. Wayipa zino zibadde zitikkiddwa ku tractor ekika kya trailer era ng'ab'obuyinza abavunaanyizibwa ku kukebera ebyamaguzi nga bayambibwako embwa z'ebyokwerinda enkonzi z'olusu enkugu mu kukebera ebiragalalagala. Trailer eno okubadde enjaga tesobodde kubasimatuka era embwa ne ziraga abakulu nti kumpi Wayipa zonna ezibadde zitikkiddwa ku trailer eno munda mu zo mubadde musonsekeddwamu enjaga. Enjaga neeyogerwako si ntono ddala kubanga ebadde eri mu bipaketi ebiwerera ddala 1935 era nga kumpi trailer yonna ebadde etikkiddwako njaga njereere naye nga gwe bw'ogitunuulira olowooza nti batwala Wayipa z'abaana. Mu kaseera kano poliisi ekyagendera ddala mu maaso nga bugolo okunoonyereza ku bonna abalina akakwate n'okukukusa enjaga eno. Ng'oggyeko enjaga eno esangiddwa ng'ekukusibwa, ebikolwa by'okukukusa ebintu eby'enjawulo mu ggwanga lya America birabika nga bifuuse baana baliwo kubanga ne gye buvuddeko waliwo omusaabaze eyakwatibwa ng'akukusa emmundu ng'ayagala okugiyisa ku nnyonyi era ng'omusaabaze ono emmundu eno yali agikwese mu nkoko eyali esaliddwa obulungi. Emmundu eyogerwako yali ya kika kya pisto era ng'omusaabaze ono yaddira enkoko n'agibaga bulungi mu ndamu yo n'asonsekamu emmundu. Awo nno n'asabika bulungi ekitereke kye n'akitereeza mu nsawo ye wabula abakugu bwe baali bakebera emigugu egigendera ku nnyonyi omwo nno mwe baasanga enkoko ng'emmundu eri munda mu lubuto lw'enkoko eteredde bulungi era nga bino nabyo byali mu America mu bitundu eby'e Florida. Kale nno munnaffe naawe gy'oli beera kalabalaba kubanga abantu ab'enjawulo basobola okuteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu matigga nga bakukusa ebintu ng'ebyo okubiyisa mu bintu by'otosuubira.
nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Webalire ddala tujjanga okwo. Nze imi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.